ebendera ya Bobi Wine eriko era namugamba sebo toyanga ng'obunyebwa twagala tulye ekinyebwa. Kati muzeyi gw'ovudde ludda wa? Nze nsula Kayunga Gombe. Oli muzeyi oli mu myaka ng'emeka? Balamu nze simanyi. Bazaalibwa 39. Bazaalibwa 39. Kati wajja otya okuwagala ate Kyagulanyi omuvubuka? Bobi Wine. Kyenva mwagala ebyobufuzi bizibu ebyemabega nze ndabye obufuzi okuva ku gavana naye ng'ebyobufuzi n'olaba ng'ono yagenda okukola ki? Era Katonda bwe tutagira eribika wakiri eribika amasumbu. Kati owulira otya ng'otuuse mu maka aga pulezidenti? Tutambule mpolampola n'okumulabako wabula kati mulaba mu bifaananyi wabula yatuwaki ono ogundi Kawalya yatukolamu yatubuyanga bwali naye tusabe Mukama Katonda okusinga tusabe nnyo nze ndi muntu muganda ebyobuwangwa byonna bimugendereko n'eddogo lireme okumutuukako. Amiina jjajja. Amanya jjajja gwana? Amanya gange nze Nakakange Emmere n'Eddirange ye. Esebo. Tweyanziza nnyo jjajja, kale tutambule mpolampola tusisinkane omukulu wammanga eri waali gano ge makaage otuuse oli waka ne bw'otuula oli wa muzzukulu. N'amagulu tegagana kulinnya. N'amagulu tegagala kulinnya. Kale muzeeyi. Kale sebo. Akuume. Amiina. Namwe akuume mumukuume bulungi twagala atuwonya obwavu. Abawonya obwavu n'embeera embi. Tuli bubi nnyo. Kale. Embeera embi. Amiina. Okay, omukyalo oyo jjajja waffe mulamba, maama waffe mulamba. Badde nno simumanyi naye wa mu kitundu ekyange kye bayita ekya Busiro East n'esimye ate okumusanga wano. Tutuuse mu maka aga pulezidenti wabadde ayaayaana sinze namuleese wadde nga tusisinkanye nti tuli ffenna be Busiro East ne kinnyumira nnyo. Okuyaayaana kwe kubadde nga bwe muwulidde wali mu video kulaba ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde nga pulezidenti abadde bize naye ndi musanyufu nti omukyalo oyo asobodde okumulaba n'amuwa obudde wadde abadde bize era afundikidde amukwasizza Secretary General n'amugamba omukyalo ono twetaaga okuddamu okunyumyamu. Omukyala alina amalibu mukyala mukulu agambye simanyi myaka gye nnina naye nazaalibwa mu 39 amukwasizza Secretary General. Ndi musanyufu omusajja omukyalo oyo wangeye era ava mu kitundu kya. Okufa kwa minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Sarah Mateke kuzze mu ngeri ya kibwatukira eri abamumanyi. Ekifo kya minisita omubeezi ow'ebyokwerinda ebbanga lyakimazeemu teribugumya na mbooge kuba yakifuna mu nkyukakyuka ezaakolebwa omukulembeze w'eggwanga mu mwezi ogwokusatu omwaka guno gy'emyezi 6 gyokka. Mateke era nga yabadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekisolo ye yali minisita w'ensonga z'abavubuka n'abaana ng'omukulembeze w'eggwanga tannakola nkyukakyuka mu baminisita be okumusikiza. Ensonda mu famire zitubuulidde nti abadde alina ekirwadde ky'omutima era ng'afiiridde mu ddwaliro Mmengo gy'abadde addusiddwa okufuna obujjanjabi. Abakulu ab'enjawulo mu gavumenti okubadde ne sipiika wa paalamenti Anita Among badduse zambu okutuuka Mmengo oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa Mateke. Oluvannyuma omubiri gw'ono gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. We don't want any speculations right now. Let the relatives, let everyone be calm as we wait for the official statement on the death. Tufiiriddwa nnyo okusinziira akendeeza ku namba yaffe y'abakyala mu cabinet ate akendeeza ku namba yaffe y'abakyala mu parliament. Tunyoleddwa nnyo era tulina obulumi bungi ku mitima. Babaka bannono bamwogeddeko ng'abadde ow'ebigambo ebitono wabula nga mukozi nnyo era ng'eggwanga lifiiriddwa obuweereza bwe. Teesanga nnyo ku nsonga eziva
ezigwa mu doketi y'abaana nga kyali mu ministry eyo era ku lunaku lw'abavubuka obaki nga tumubuuza ebibuuzo bingi awo abavubuka engeri gye bayisibwamu gavumenti erina pulaani ki n'ebisuubizo ebasuubiddwa bingi naye nga Sarah Munene ne bw'omuyombeso otya nga mukakkamu bambi nga nnyonnyola oluusi ne bw'oba tokkaanyiza na byakunnyonnyodde naye bambi engeri gyakuddamu ng'oluusi nza n'okuzibuwalira okumukambuwalira ennyo kitalo nnyo eri abantu b'ekisolo babadde akiikirira omuntu bw'afa ne mba temukkaanya politikali oba ki okufa kubeera kufa badde close nnyo naye nga buli kimu kyonna tukipanga mu groups tuzipanga nga tulina ebintu almost ebifaanagana ewaffe nga waliyo ADF newe nga waliyo M23 nga tulina ebintu bingi byetulwana okulaba nti Uganda ekifo kyaffe kitereera era abadde nnyo omuntu asakira abantu be nga mu buli kimu ng'olaba atawana nnyo okulaba nti asakira abantu be. Nze nka member of parliament ate abadde omubaka wange omukyala Kisoro abadde mukyala ayekamba nnyo ayagala ebyenkulakulana kijja kuba kigumu nnyo okufuna omuntu nkaye mu district. Ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM nga kiyita mwogezi waakyo Emmanuel Dombo nakyo kisigadde mu nnyiike olw'okufiirwa memba abadde ow'enkizo. Mukyala Mateeka amaze ebbanga mu palamenti ate ng'akutte bendera yaffe y'NRM ate ng'aweereza abantu b'ekisoro. Bwe tubadde tutuuka mu biseera by'okukunga abantu n'okubalagirira ekyokukola abadde mukyala mukkakkamu nnyo era nga mundu eyeesigika eri ffe ng'ekibiina n'eri abantu be babadde akiikirira. We tukoledde eggulire lino ng'abafamire n'abakulu mu gavumenti beevumbye akafubo okubaga ku nteekateeka z'okuziika. Let me tell you.
and gentlemen, brothers and sisters, it's an absolute honor for me to be able to perform to you, to be able to deliver my love personally and physically after 10 long, painful years. It's about love, it's about brotherhood, it's about moving forward, it's about reconstruction, it's about growth, it's about coming together every day, healing the wounds, bridging the gap, every day of the week, every month of the year, every year of our life. It's an honor. I want to apologize for coming late on stage, but I think I owe you an explanation, ladies and gentlemen. The biggest part of my band arrived just about 2 hours ago. It has been the Almighty God that has made the show possible, but we are very glad to be here. I want to say my thanks to all the friends and families that made it possible. To the British High Commission, we've been working under pressure, but we are here. I want to make for your indulgence. This is going to be one long concert, but it will be worth your time. Please don't get tired, because I'm not going to get tired. There's nobody to go back home to, because I came with my beautiful wife. I have my good friends in the house. I can see Mr. Kaina, I can see Ricky Singh, the old manager of the great Fela Kuti. I can see Christopher Sharp, the man who conceived our film. I can see beautiful family. I can see so many of you, ladies and gentlemen. You see, they say to mention is to omit, and to omit is to offend. I beg that I don't offend you if I don't mention you, because everybody I see is like family. Now, the session that we're going to. Say it's about now. The lovers. We have some lovers in the house. Ladies and gentlemen, although many times my name that mentioned either first or the one name, but it's not just me. It's a representation of a big team, of a generation. I'm just a representation of the wisdom and ideas and talent of many people. And today I want to celebrate all my friends by celebrating my close friend. Come in, Leon!
Thank you.
gentlemen, I feel like I'm in love all over again. Smile, buddy, smile. Smile, buddy, smile. Smile some more, girl. Been around the world, seen a lot of girls, but no girl never compared to you. Seen a lot of girls, seen a lot of girls. Look at how you is the world. Getting you right now. Because we are told by the great Fela Kuti that music is not only for entertainment but for revolution. Ladies, do we have some ladies in the house? Let me hear scream. All the gentlemen, let me see, let me hear you say fire. All the men, let me hear you say fire. Okay, now listen to me. And listen attentively here. I want us to go through some entertainment, some reasoning, some argumentative and controversial. Right? For so long, used to warn me about such friends. They always get me in trouble because they make me think that I can handle anything. They're not bad friends anymore. Alright, I want to salute the presence of my brother Paul
he edited our film. I want to salute the presence of Honorable Paul Williams. I want to salute the Member of Parliament of this Parliament who stood for Ugandans, who advocated for me when I was in prison. Amazing time. Amazing time. So that actually challenges me to bring this topic. You see, we come from different cultures. When I'm in England, when I'm in Uganda, they say Basebo Nebanyabo, gentlemen and ladies, right? When I'm in Africa, they say Basebo Nebanyabo, gentlemen and ladies. But when I'm in England, they say ladies and gentlemen. So, let me ask, who is supposed to come first? The ladies or the gentlemen? I want to do 2 songs today. I want to do them in a form of an argument, in a form of a debate. Because so many years ago, Chakanima suppliers were asking, man and woman, who is smarter? Huh? Ladies, man and woman, who is smarter? Gentlemen, man and woman, who is smarter? Well, for so many years we are taught by culture, by religion, but we also learn and unlearn so many things. So, do I sing for the gentlemen first or for the ladies first? Huh? Ladies? Okay, let's do this. Do you have the best? Yeah, that's the best. Now, this is a song that we did 17 years ago. This is a patriarchal song. It's a song that elevates the men. According to the Bible, according to culture, according to whatever. Ladies, don't get angry so fast, okay? I'm coming to you. But let me first deal with the gentlemen. Dance! This is a song called Adam Nekawa. Dance that. Yeah.
beautiful, man is a warrior. Woman powerful, man is superior. Woman precious, man is a senior. Woman talented, but man is superior. Woman precious, but man is glorious. Woman fighting, man is glorious. Woman there, but woman is queen and man is Woman,